no problem ba media personalities okugenda just bubonero bulaga ensinga bweyimiridde bakiikirira abo bemutateekako maaso abasomesa abasawo sectors zonna buli afunamu omukisa bamakanika nina wentira okulya emmere leero mbadde ntudde waliwo omuvubuka gwe mbadde mbuuza adde atero nnyo okunkolako ne bagamba yagenze ku kyeyo so yembeera bweri kakati wenjagala tudde mu myezi nga ebiri emabega gwali mwezi gwa May twafuna kye tuyita Federation ey'abayimbi yali May Federation y'abayimbi emyezi esatu Federation eyo abasinga tebayagala gikomentingako at its birth nga bagamba tusoke tugiwe naye ani asasula esente z'okusula tusoke tugiwe obudde tuleme kubeera bannabbi prophet of dooms kakati abalonda abantu ab'enjawulo Kenzo nga ye mukama waabwe Shiba Palaso ne Juliana Kanyomozi tuyisanga mu bantu maaso His Excellency nga ye mukama waabwe then ne balonda bebe kulu ku finance Dada Andrenga wa research na development ne balonda fina amasanyalaze PR and communications special interest groups yali Muzeyi Moses Matovu compliance and regulation Silver Kyagulanyi disciplinary committee Nina Rose chief whip Hanson Baliruno Pastor Bugembe ne Vixon ba gospel kadongo kamu Fred Sebata mu myezi esatu gino gye twakatambulako ebintu bingi ebizze bibaawo ebikonde bibaddewo ebivumo biflyinze over this side twagenza okumaliza ekyasembye eki latest ye Muzeyi Moses Matovu okukawangamula nti nze ebintu ebyo nalaba tebitegeerekeka nga abantu badde no kati omanyize ndi musajja mukulu ningamba erinnya lyange saagala libeeremu ebyo kavuyo nenkibalekera njagala onkubiremu ttooki Federation effect yaayo impact yaayo ku industry mu bulungi n'obubi mu myezi gino esatu tuli fit okujoogerako kuba eyina byekoze eyina abagidduseemu so it can be a subject of discussion as per now kansoke wa Uncle JP kansoke wa tebaita okusettinga omupiira no badde olaba ndeta yegedde waliona kanoka wacha abantu abamu tebalabikanga nako Juliana simulabangako yajjako mulundi gumu yajjako mu byazi mu meeting ezasooka disciplinary abantu bekola ebintu ne show yasembayo eya Palaso ne Alien Skin disciplinary twayitulina okugirabiranga disciplinary wa Nina Rose ya disciplinary president yenyini yakwata side so but anyway emyezi esatu nkubira mu tochi first of all nze nina very basic questions zesifunanga muntu anziramu ani asasula wooteeri webakolera babaddewo emyezi esatu kati ente baba bagenda ogisala mukama wange tebakwata bukwasi mutwe noleeta kaso okola otya balina engeri gye bagitwala emasooka bagikakkanya ogiyise ngamiya ne baleeta obuddodo ne gyage egoberera obuddo so nina basic questions zesifunanga question number 1 ono omwana gunda chance tamanyi mizindaalo gya gavana ani asasula wooteeri we basula hotel eyo Royal Suits bagigattako erinnya eddala oba alu but for okujjako I stand to be collected ya General Musale ani asasula sibuuzizza nnyini wa kakati wenjagala okulaga nti General Musale ne music industry for the last I think 5 to 6 years hotel eyo ya mukyala nyini yo mukyala si ono patronira wa Federation bamita patron omukyalo oyo anyway nze ekibuuzo kyange kyadde very simple naye kati era nammwe mutandise okwetololanga oligo bali mu talkback eyagenze mu America bamugamba owaaye buuza omusajja ali wano mu studio agamba ani asasula ekibuuzo yayagala kibuuza ani asasula very basic question oli yali mu talkback namugamba buuza ekibuuzo naye nga gwe babuuza naye atya okubuuza ekibuuzo gwe bagamba abuuze nga naye atya okubuuza so just basic question nti ani asasula era bw'aba asasula interests ze ziriwa kati tuddeyo ku industry nga bweri nti kyojja kyogera lumu omuntu ave ku seat first of all the federation itself it is a very brilliant idea gye twetaaga as a music industry but the question is kiringa okuva mu ddiini n'ova mu ddiini gy'obadde okkiririzaamu nga katonda waayo tomuwadde ki
tumuwadde chance tomukoleddeeko ebyo byagamba nti kola towaddeeyo kimu kya 10 oba towaddeeyo zaka towaddeeyo bweyamo tolabiridde tokuŋŋaana n'ogamba takola. In this case katonda kigwe bataawa kiti. In this case kyembuuza associations ezaaliwo associations ezaaliwo baaziwa chance okukola bagezaako okuzeenyigiramu balabe nti zisobola okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Kyakubiri kubanga on that note I salabako Shiba Muwuma yagirwana ndowooza okuva ate nga ebintu byetukola mu industry ya music fe abalokole tugamba nti tukolera musana bya musana bwokera ku machano gulawo association nti bagiyita ejawo ogenda ogipostingeko ogambe nti nagulawo association okukola federation mulina okubanga mujidde mu associations ezenjawulo associations bagamba weeziri okiraba naye bwe tuddako emabega tutandika okuzinoonyerezaako tulabe zo zibadde zikola biki okutuuka okufederatinga n'amaanyi ge zirina ku ssaawa eno olaba nga biri mu syndicate ate syndicate oyo omulaba bwe buzibu bwa wuma bwe yasinga okuba nabwo nti okugenda ku gundi wali eri okulonda mozero yalinnya ku mmeeza tugenda okuteeseza industry nga bannaffe bazze bateeseteese nti ate waliwo okulonda okiraba so syndicate n'atandika bw'ati ebintu buli birabeera mu syndicate chances are high nti bibeeramu emiramu oluusi egitali mirambulukufu. So for me ndowooza nti federation egezezzaako for now okwogera ku bintu naye ekyalina very basic questions nga yo ku musingi kwezimbirwa as a federation associations ezigirimu ezibuyinga in. Is it a federation of individuals? Is it a federation of associations? But all in all sinalabawo nnyo impact as yet mukutereza industry n'okulaba nga ebintu bigenda mu maaso. Maybe ekiriwe kye baakoze gundi eyatuula this year bagiyita bati ekitongole ekikuŋŋaanya UPRS bwe batuuza olukiiko lwabwe lwasalawo nti bagenda gaba ssente ze baali bakuŋŋaanyiza miliyoni 24 oba 25 bagenda zigaba equal according to all members. Naye ate federation bwe yazze neteekawo engeri ya pressure nalabye ng'engeri gye baagabye mbaleka tebazigabye fairly equally. Kazibwe kapo yafunye emitwalo 4,1000 kati nno baali buli omu alina kufuna 6 emitwalo. Kantereezemu nsonyiwa jepi sente ziri 240 zikyaliyo zebaagabye zavudde mu waliwo organization sente zavudde bweru kati ate bino 240 byali byawano bakyalinzeeko kati zo bazigabye nga bagamba batya baagabye okusinziira ku music wo bwazannya wabweru wabweru w'eggwanga zavudde mu kapaso. Thank you. Zavudde mu kapaso nezijja. Thank you very much. Okay. Nanyumyanga nawe sente zagabiddwa zavudde mu kapaso. Because kapaso kyekye andaba takitegeera. Kapaso ye UPRS ya South Africa. Naye kapaso y'amaanyi nnyo nti eri very organized nti emanyi okubanja ssente okuva mu platforms ziri ez'enjawulo nga bw'olaba YouTube, Spotify because bonna bakuŋŋaanya gye bayita mechanical rights. YouTube bw'oteekayo music wo ne bakusasula distribution rights zo waliwo ssente ze bakwata mechanical rights. Kati Uganda because tetulina structures naki UPRS egenda nekwatagana n'organizations ez'ensi endala ezirimu organized ne babayamba okubabanjiza bwe batubanjiza ne bazisindika wano. Kitegeeza Spice okumuwa emitwalo 3 ekyo it is sente za YouTube ye it's not Spotify ne Apple Music mechanical rights ezisigalayo wansi. Omuntu yadde yeebuuza omuntu azanyidde emyaka gyonna. Unfortunately nze mbadde manyi nti sente ezo zavudde ku 247 247 zikyaliyo. But very good nze impact yokka gyendaba nti omuyimbi yafunyeyoka emitwalo 4 because singa federation tebaddeewo enejo tegyalizze nedda tezaalizze ate zaalizizze ddi. Okay, this is my take on the federation.
njala kukuba tochi njala kututunya emirimu gyekoze impact yayo. Okay, one